kunsesa. People think nze mwagala nzeka. Because tavayo omusajja atukwogera. Si mwogezi nti amanyi okwogera. Naye nze mukwano nze mukazi we gwe yafuna nja mwogerera. Musaaga. Musaaga nze mukazi we gwe yafuna ndi mwogezi nja mwogerera. Kakati wowe ina kyongamba ngovayo nze simanya bajja bange simanya bichi. I don't care. What I care about is me. Nzo omusajja nsona empuliri lunaku. Kakati ebyammwe babajja badaka balaba misana kati ate emisana mukwana. Kiba kitegeeza emisana nze mankola kitegeeza gwe toyina byakukola gwe babeera naawe emisana. But a side chick life sinyangu. Being a side chick is not easy. Okay, yes. Omulungi ekumide ku good talent chokola kikisingira ddala okubeera ekyakabi. Ya video gy'olabyaawo nga bw'owulidde ebigambo ebyogerwa. Ono omukyala ayitibwa Precious Lemmy mujjukire ng'omukyala akutuusaako wali program emu ku Galaxy FM ya Morning Saga. Engamba ezizze nga ziyitingana ku Facebook okuli olugambo olwa Rita Kagwa wamu n'abakyala abalala abasinga okubeera nga yes bakola olugambo mu nsi eno nga bagamba nti ono omwami ayitibwa Raymond Bindeeba oba gwe tuyinza okugamba nti bawo omukyala ayitibwa Precious Lemmy oba Ray P nti teyeeyibaala bantu bangi nnyo bazze ng'alekawo ng'ate amaze okubeera nga abawa empeta oba nga amaze okubeera nga abawasa. Ne bagamba Precious Lemmy oba Ray P nti iyo omusajja okubanga yamuwasa tekitegeeza nti ki agenda kubeera nga ate amubeererawo. Wabula omukyalo ono ayitibwa Donzera naye yavaayo n'abeera nga agamba nti gwe nnyabo nze n'obukakafu mbulina nti Raymond okukudeetinga nga tanaba nakuwasa yalina abakyala bangi lisiti gye yali alaga ng'era kwe kwali abantu kwe yali ajja n'alyako nga naawe wuwo bw'ajja ate nkwakasa n'okukakasa nti ebiseera wennyini we yali ng'adeetinga gwe nga tanaba kuwasa era nga wabulayo ennaku ntano mutuuke ku introduction yammwe oba okukyala kwammwe oba okwanjula kwa Ray P n'omwami ono Raymond. Donzera yavuddeyo n'agamba nti olunaku olwo ennyini nga bagenda okuba nga bakwanjula enkeera omwami oyo twali naye era ne tusobola okubeera nga twawoomerwa ebintu. Kakati nga ka video bw'okalabye era bwe ngenda okubeera nga nkwongera ensonga endala. Ray P yavuddeyo n'abeera nga agamba nti nedda mubeere nga mwogera byonna ebigambo byammwe bye mwagala kubeera nkimanyi teri musajja w'omu naye nze ngenda kubeera nga mbaagalira omusajja ono nammwe mugambe nti ddala kituufu omwami ono yalina laavu yagituwa ntubeera nga tutakyasobola kubeera nga tutagizuula butuufu waweeri. Era yavudde n'abeera nga abasekerera n'agamba nti bano kye bakola tebakimanyi nti ye agenda kubeera nga ayagala omusajja ono abe amwerabize n'ensonga ezo ezamuleetera okubeera nga bamwogerako ebigambo nga bwali bumanayiza nga bw'atatera kubeera nga abeera ewamu nti ye agenda kumubaagalira era n'abeera nga asindika bu message eri abo bonna be yali ayagaddeko n'abagamba nti tebamanyi kintu ki kye baakola kye baasubwa. Kankwongere vidiyo eno ate tulabe ki kye tugenda okubeera nga tuzzaako ku nsonga eyo. Sooka olabe vidiyo eno. Aletsinga okunsesa. People think nze mwagala nzeka. Because tavayo omusajja atukwogera. Si mwogezi nti amanyi okwogera. Naye nze mukwano nze mukazi we gwe yafuna nja mwogerera. Musaaga. Musaaga nze mukazi we gwe yafuna ndi mwogezi nja mwogerera. Kakati wowe ina kyongamba ngovayo nze simanya bajja bange simanya bichi. I don't care. What I care about is me. Nzo omusajja nsona empuliri lunaku. Kakati ebyammwe babajja badaka balaba misana kati ate emisana mukwana. Kiba kitegeeza emisana nze mankola kitegeeza gwe toyina byakukola gwe babeera naawe emisana. But a side chick life sinyangu. Being a side chick is not easy.